twala motoka. Kyandiko wano. Ati Bayo. Ugende. Abana tulashi tubaleka. Ni nange sishege. Abana tugenda bakuteka mu nsobi. Pola pola. Pata wangu. Nabali bakwata mwana kasaka mukwate yuli. Tekalika. Pola tunuza kamera monda to. Tujibaraga. Tobaraga kamera. Balage. Tobaraga kamera. Alo badeo commission mu bubarage. Tumbaraga kamera kwatira magezi. Pesa tajja mu motoka bana bagenda bayola muno. Shutimu, kulia shutimu. Bayo mugole okole. President afuru kujona. Mulo. Hajia gasira kakuye president. Roni vuga. Vuga Roni. Vuga. President kamukubye, oh my god. Vuga. Bayo. President wamukubye okugulu. President wamukubye okugulu. Vini bayo tambula. President wamukubye okugulu. Wamukubye okugulu, breaking news. The president is being rushed at Nsambya Hospital. I cannot explain much. They have shot him the leg. Abada bakuchali yakukanso musisi. Ekira mu bulindo bamukubye okugulu, so we are rushing him to Nsambya Hospital. Boss, no bigla masuk ke motor. The president is being rushed at Nsambya Hospital. The president is being rushed at Nsambya Hospital. The president has been shot the leg. The president has been shot the leg. He's being
President bamwasiza okugulu ali mu ddwaliro wano bayitawo bulindo ku ddwaliro bwe ku ssaawa zino President bamukubye okugulu ali mu ddwaliro ssaawa zino kyenyinza okuba nga nkutegeeza bamudusiza mu ddwaliro naye embeera mbi nnyo nga bw'okiwulira. Manage the crowds and the moving. He has been shot. He will speak later. He has been shot. All right, we have just heard that Bobi Wine has been shot. This is what's going on. We are in Bulindo and Bobi has been shot. What's going on right now? He was planning to this is what's going on. We just had that he has allegedly been shot. Alright, embeera nga bamugezezzaako okulabika nti mugiraba oyabadde wali nga Bobi Wine akubibwa ekigambibwa nti lyabadde ssasi. So tugenda kulabika nti ate twongera okuttaanya embeera eno na buti ebintu bwe bitambudde naye nga tusoose obbazannyira vidiyo eyo mulabire ddala ekibadde ku ground naye nga Credible Media yujjigwe mukutu Ganja Fad gemanya tubasaba okulabika nti musubscribinga mulayikinga munokusharinga content waffe. Twongera okulabika nti tubaweereza nga bwe tweyama okulabika nti tujja ne tukuba torch n'okumulungula amawulire nga bwe gatambula embeera bwetyo bwefaananye. So Bobi Wine ebitu olunaku olwaleero abadde mu bitundu wali ebyebulindo abadde oba oli awo alina emirimu gy'agenda okwasaganya ng'omukulembeze kakati nga bwe tukimanyi nti Bobi Wine buli waabeera badeployinga security eba tight nnyo nnyini ddala ne ku mulundi guno bwe kibadde kakati ab'ebitongole ebikuuma ddembe babasazeeko awo era nga vidiyo mugirabye n'abaana ababadde ku ground oba ba eyewitness balumirizza omusirikale wa poliisi oyo gwe mulabye abadde kabangali ng'ayambadde akasaati kabadde ka black nti yakubye omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu essasi mu kugulu. So embeera ebadde ya bunkenke, embeera ebadde ya kiyongobero kuba mutuufu omukulembeze buli waabanga alina emirimu gy'akola ate ebintu bifaananako ebiti ne birabika nti bimutuukako kisiga kifaananyi ki eri eggwanga, kisiga kifaananyi ki eri oba oli awo demokrasi w'eggwanga. Tukimanyi bulungi nnyo nti omulimu gwa poliisi ng'era bwe tubalabye nti ab'ebitongole bibaddewo it was police. Omulimu gwabwe is to keep law and order. Obuli abo balina teekawo butebenkevu na kwassa mateeka. Kakati ate mu ba police in fact nibo baba amagye omulimu gwabwe era nabo tugumanyi kuuma bannayuganda na bintu byabwe then ne borders z'eggwanga. Kakati abantu bonna abali mu security personnels mwe batandika okulabika nti baalasinga bagezaako okulabika nti bateekawo embeera ey'okunyigiriza abali ku ludda oluvuganya gavumenti
kirabika bubi nnyo nnyini ddala. So amawulire ag'okubibwa kwa Bobi Wine amasasi gakutte omutimbagano right about now got trendinga. Tukimanyi bulungi nnyo nti Bobi Wine okuva lwe yajjayo omutwe mu byobufuzi by'e Kampala Uganda kuviira ddala mu 2017 tujjukira saga ya Arua yakola nnyo amawulire ng'agezaako okulabika nti anoonyeza Kassiano Wadri akalulu nga ne mu kaseera kano naye yakyusa ebigambo bye. Yali ku ludda ng'alaga nti ali ku ludda oluvumirira ebinyigiriza abantu mu kaseera kano yasirika naye nga saga ya Arua tujjukira driver wa Bobi Wine Yasin Kauma mu yatuukira n'okulabika nti aluzinga obulamu. Twalaba reaction nga yatuukawo mu bannayuganda nga Bobi Wine ali mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Bantu baateekawo embeera nga baagala omukulembeze waabwe ateebwe. Kuba Bobi Wine bw'ajja n'agezaako okuexposinga oboolyawo bikyamu ebikolebwa gavumenti n'okulabika nti avuddeyo okugamba nti nedda bwe kiba nti gavumenti eri mu buyinza ebintu ettattanye bittattane. Tulabye oboolyawo ebitongole ebikuuma ddembe nga byenyigidde mu bumenyi bw'amateeka violation of human rights. Basiba abantu, bakuba abantu, babakwata nga nsolo mu mbeera ezifaananako bwe zityo. N'ayongera okusitula eddoboozi lye nti ekyo kikyamu n'ebintu oboolyawo ebirala ebitatambula bulungi mu Uganda. N'atandika ate okulabika ng'omulabe w'eggwanga n'abo oboolyawo abamukkiririzaamu abagamba nti bannange Bobi Wine ayogedde ku nguzi, Bobi Wine ayogedde ku kibba ttaka, Bobi Wine ayogedde ku violation of human rights ng'ebitongole ebikuuma ddembe statistics buli we zifuluma each and every year balaga nti bali mu kifo kya mwanjo mu kutyoboola eddembe ly'abantu. So avaayo n'avumirira eyo naye kuvumirira ebyo naye bw'ayisibwa bw'ati ate ab'ebitongole ebikuuma ddembe n'abawagizi be mu scenarios ez'enjawulo tubalabye nga baba abductinga, tubalabye nga bagezaako okulabika nti babasibe watali nsonga, tubalabye nga bagezaako okulabika nti babagunda emiggo gibaviirako abamu okulemala n'abalala okulugulamu obulamu. Tujjukira Sweet Pepsi ekyamutuukako. So Bobi Wine era yaddamu okukwatibwa ndowooza mu kalulu ka 2021 saga eyo ya Novemba yali 17-18 baamukwatira eruuka. So ekibuga kyonna ne Uganda yonna okutwaliza awamu n'ekwata omuliro mu slogan eya Free Bobi Wine nti mugezeeko okulabika nti muto omukulembeze waffe. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo bannayuganda bazze balaga nti oboolyawo ekikwata ku mukulembeze waabwe nabo kibakwatako butereevu era bateekawo embeera eyongera okulaga obutali mu mativu mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Naye nga Bobi Wine mu kaseera kano engera bwe tubalaze bwe mulabye bulungi nnyo mu vidiyo bamurashinze ne bamuddusa mu Nsambya Hospital. Naye okusinziira ku mawulire ge tufuna as per now tukolera ebintu bino nti ate ab'ebitongole ebikuuma ddembe bagezezzaako okulabika nti ate n'eddwaliro balisalako bubi nnyo. So ebikolwa nga bitambula mu ggwanga wano byennyamiza naye nga ffenna twandibadde mu ggwanga ery'okuwabuliŋŋana. Eggwanga we liba dinaakula teweetaagawo nnyo kulabika nti omuntu ayogera amazima ate afuuka mulabe wa ggwanga. Tukyali mu luse lw'amawanga agakula oboolyawo nga amawanga ge twegomba agakuze nago gaayitako mu mbeera eno gye tuyitamu ey'okuba nti gakula bukuzi n'okusanga okusoomoozebwa ng'okwabakulembeze abajja mu buyinza ne kibabeerera kizibu okubuvaamu nga newankubadde nti n'ebyandikakkanyiza emitima gy'abantu ne bagamba nti owaaye oba afuga afuge ye service delivery obuweereza nga bubatuukako directly nti omuntu bw'agenda mu ddwaliro ng'eddagala ajja kulisangayo obujjanjabi ajja bufuna nga bw'ateekeddwa okubufuna nga n'abasawo basasulwa bulungi nnyo. Bwe binaaba byanjigiriza education system ejja kuba nnungi ng'egezaako okulabika nti ejjuna omwana w'eggwanga agifunemu ekiramu. Ebyo byebimu ku birinza okulabika nti bikakkanya emitima gy'abantu gavumenti ne bwebe bafuze nnyo. Mulimu enguudo ennungi, mulimu okucreatinga akatale k'ebintu ebikolebwa wano ebyamaguzi ebirime both wano mu ggwanga then ne
wabweru w'eggwanga. Bintu bingi nnyo oba oli awo biyinza okutebenkeza abantu ne batatunuulira nnyo naafuga bbanga kiri afuze. Naye tuli mu ggwanga ng'oba oli awo ebyo ebyandireetedde bannansi okutawakkala ne bagamba nti kale tutambule, nabyo tebikoleddwa. Biri mu mbeera mbi. Ebbula ly'emirimu eri abavubuka ng'ate basomedde mu bugubyo bw'ekika ekyawaggulu wakati mu kuba nti bazadde baabwe babadde bagezaako okutakabana okubafunira school fees abaana abo okubeera mu masomero. Abamala okusoma nga maama atunze kataka, maama atunze bintu bisolosolo nga mbuzi, nte biki, naddala okusingira ddala ettaka lyabwe kuba abazadde bangi nnyo abasinze ettaka banka ne ziribowa oba properties zaabwe ng'amayumba n'ababitundidde ddala nga kuweerera baana ng'oba oli awo essuubi lyonna ndiri mwana we nti yanaakola ki, yanaamubbulula mu mbeera ey'akazigizigi. Ne wakati mu kuba nti abazadde investinze mu baana nga n'essuubi lyabwe liri mu baana, abaana bamala osoma ng'emirimu tewali ate nga nabo badda mu kuyagga, abamu ne balinamuko ku busobozi kuba n'okugenda ebweru okunoonya green pasture era bwetaagamu ensimbi. Kakati ate eriyo abawejjere abaavu lunkupe bambi nga n'obwo obusobozi tebabulina nti agenda tuteekamu ssente agende Dubai ateekemu ssente agende wa akole. Ogwo omukisa nagwo nga teguliiwo, ng'obusobozi tebukola ki, tebuliiwo. So embeera erabikanga bwerabika mu ggwanga ekisinga okwennyamiza ng'oba oli awo n'abali ku ludda abeetimba ekifaananyi ky'okuba nti bali mu ludda lw'opposition nabo tubalaba bangi nnyo ng'opposition yeetimbye n'entimbe oba oli awo olumu n'okwenyakwenya n'ebigambo ng'ayogera ku biruma abantu kuba byo weebiri, naye ate bw'atuuka eri n'atandika okulabika nti alya bicepere n'abali mu buyinza olw'okuba nti balina kye bamunyigayo. Kakati bwadde eno n'atandika kupiya nakuba bibejjagalo, n'abo abakulembeze bwe bato tubayina. So wakati mu kuba nti tutambulira mu ggwanga erifaananako bwe lityo ng'ate abavaayo okwogera amazima ne basitiikinga ku nsonga entuufu bagezaako okuba blackmailinga, abalala bagezaako okubaleka nti babateekako ekifuba n'amaanyi ng'okubasiba, ng'okubatta, ng'okubatuusaako obulabe obwa kalibaazi zonna liri eggwanga mwe tutambulira. Naye nga Bobi Wine mu kaseera kano ali mu ddwaliro ensambi awo, amawulire gonna aganaba gamukwatako tujja bba tugabawa butereevu nnyo, tujja bba twongera okudiginga diipu mu nsonga zino, tujja bba oba oli awo tutunula mu views z'abantu ab'enjawulo ku butya bwe balaba embeera nga bwetambula mu ggwanga. Byonna tubireete wano tubidiscussingeko oba oli awo wakati mu kuzimba nnyaffe Uganda, twongere ate okulabika nti tutambula. Naye nga Bobi Wine embeera bwetu bweri, embeera tewoomya nakabululu, embeera yennyamiza naddala eri abawagizi be. Kakati wakati mu kubanga tukuba ekkoona ly'ebyobufuzi eriya 2026 tujjukira akalulu akawedde n'embeera nga bwe yatambula. Bwe kuba abantu kuluuzinga bulamu babuluuzinga in big numbers ngera bwe tugezezza kubasigira ekifaananyi ekya saga ya November 17-18 Bobi Wine nga bamukwatidde eruuka, abawagizi be baveeyo balage obutali bumativu ku mbeera etambula mu ggwanga. Baatuwa ennamba z'abantu abaluuzinze obulamu, baatuwa nnamba z'abantu 54 naye nga kigambibwa nti bayinza n'okuba baayitamu okusinziira ku bantu abaaluuzinga obulamu. Okwo kwali kuluuzinga bulamu mu kalulu akawedde, ne kireetera ne kandidenti mu mannya ga Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba campaigns nga yenna yeesabise bulletproof ne element ku mutwe. Kakati abattibwa ne battibwa, abaasibwa tujjukira Bobi Wine yali agenda mu bitundu biseseeyo mu bizinga, ttiimu ye yonna neekwatibwa, omuli ba Eddie Mutu, omuli ba Nubian Lee. Abaana baali bangi nnyo abaakwatibwa, abamu bakyaliyo mu makomera, abalala baabata. Kakati
wakati mu kuba nti tugenda mu kalulu ka 2026 twagala twefumiitirize nnyo mu kalulu ka 2020 mwaka ggwa n'ebyatuukawo. Jjukira nti tugenda mu kalulu ffenna ke tumanyi ke tuyingiramu ng'emitima gyaffe oba oli awo tumaze ojjambaza democracy. Nti bannayuganda bagenda kulonda omuntu oyo gwe balaba nga y'anaatwala eggwanga lyabwe mu maaso oluvannyuma lw'okubawa manifesto ye n'oluvannyuma lw'okulaga ebitatambula bulungi ye bw'anaaba atuuse mu buyinza ebintu ebyo by'anaabisolovinga atya. Bannayuganda kyekyo ekibaba mu mutwe nga bagenda mu kalulu oba abantu b'ensi zonna. Naye tuli mu ggwanga ng'akalulu tukagendamu naye ng'obweraliikirivu buli mu abo abalina be bawagira, obweraliikirivu buli mu abo abagenda okuvaayo okwesimbawo mu bifo eby'enjawulo. Kuba tuyingira akalulu ekifaananyi ekikuriyetingibwa n'obunkenke ne tubanga abali mu wozooni. Wetulabira ab'ebitongole ebikuuma ddembe ne uniform ze tutalabangako nga babembedde ku nguudo z'ekibuga Kampala n'emirirwano bwepo ne mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bwetulabira abantu nga baluuzinga obulamu, bwetulabira abantu nga bafuna obulemu, bwetulabira abantu embeera zonna. Kaakati ebyo byonna bwe tuba nga tuzze tubiraba mu bululu obuwedde, kano akalulu ko nga tukuba ekkoona lya 2026 kyanjawulo ki ekigenda okubaawo? Ye bannayuganda balina kukola ki okulabika nti embeera eno baginogera eddagala? Opposition yennyini yeekutuddemu. Bw'olaba ekiri mu FDC twasooka funa Katonga najja nankumbi, kakati ate bagambye ekibiina bagenda kyabuluzaamu bano bafune PFF ekulibwa letadikano Dr. Kizza Besigye Balukwago Bassemujju Kaija baani bali ku side eyo waswabirirwa n'abakulembeze abalala ab'enjawulo. Eno nayo tulabayo bannandala mafaabe be balumiriza nti baalya ensimbi y'omusolo oba oliawo ekibiina ne bakitunda. DP eyali aku pulezidenti yattadde omukago n'omuntu gwe yali avumirira nti gavumenti ye ekoze bubi nnyo bannayuganda mu mannya ga Robert Mao, era n'agenda ne Secretary General w'ekibiina Siranda we naye n'afuna ekifo mu Parliament ya East Africa. Ono ali Minister wa Justice. Ye opposition gye twogerako UPC akena bakola dde omukago ne gavumenti eri mu buyinza. Jema Asumani basaalirwa naye ebigambo bibyakyuka dda. Si oli baswalirwa gwe twali tumanyi, era twalabya ina n'abamu ku babadde beegwanyiza obuyinza oba oli awo mu kibiina kya Jema abo nabo yabafuumudde. Naye ebigambo bye byakyuka. Kibiina kyawe ekirala ekiriwo bannayuganda kye batunuulidde. Ndowooza right about now ebibiina ebiri ku opposition oba oli awo bannayuganda bye batunuulidde newankubadde nga nabyo birimu entalo eziri ina, naye ng'ate abakulembeze ab'oku ntikko balagira ddala nti bakyali ku mulamwa, balagira ddala nti ne waaba waabwe nga yakoze ensobi mu ebyo bye bakkiririzaamu oba oli awo ng'abivuddeko ng'akoze n'ebyo bye bavumirira, for instance obuli bw'enguzi tulaba ekiri mu kibiina kya National Unity Platform era ekireeseewo entalotalo ezo bano ze bagezezaako okulabika nti basolovinga ng'obudde bukyali. Kwali kulabisa eyali leader of opposition mannya ga Mathias Mpuuga kati commissioner wa parliament eyalondebwa ne bamugamba nti oba oli awo kasita olabikiddeko mu ssaga ez'obuli bw'enguzi ng'ate otuula mu kifo kinene nnyo nga vice president w'ekibiina kya National Unity Platform mu Buganda wano. Obwa commissioner nabo sooka obuveemukko kuba kigambibwa nti muliko omusimbi gwe mwegabira oba oli awo gutali mu mateeka. Ekyo ne kireetawo ze twandiyise entalo. Naye ate ekyo bye bimu ku byasuula FDC awo Nuupu weefunira credit nti waliwo ssente ezigambibwa ze baabateekamu ne zisirikirwa abakulembeze b'ekibiina nga mwe muli ne Dr. Kizza Besigye, so ne zireetera ekibiina okutaagulwatwagulwa. So abannayuganda NUP eno bakyagirabamu ekinyusi
ekinyusi bakiraba batya nti newankubadde nti waliwo entalo nti waliwo be bakwatako naye ng'ekyabakwasaako era kwenyigira mu ebyo ekibiina bye kibadde kivumirira ng'obuli bw'enguzi kiba kyongera ekibiina kino amaanyi kwabo abatunuulira ebyobufuzi mu wide perspective. So nuupu bwetyo bweyimiridde bannayuganda ogiraba nga bakyagirinamu essuubi eraze nti ekyayimiridde ku ebyo bye yali eyogerako olulimi terunnatagala naddala ku bakulembeze baayo ab'oku ntikko omuli pulezidenti, secretary general n'abalala abatuula mu bifo ebinene waggulu eyo mu kibiina kya National Unity Platform. Ekibiina ekirala kyekya anti ekya Mugisha Muntu Jenu nakyo weekiri awo tekiriimu nnyo volongoto balaga nti oba oli awo nabo bali ku mulamwa naye ekibuuzo ekiriwo ekituuse ku mukulembeze wa National Unity Platform nga just tukuba bukubi kkoona lya byabufuzi ebyakandanda kiki ekinaabaawo nga tuyingidde omwaka gwa 2026 embeera eyaliwo luli teeyongere kusajjuka teeyongere kwagaagala na kugaziwa kuba kakati tetunnatuukayo naye tulabye ekituuse ku Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu tulabye ekyatuuka ku mukuumi we Akireewo Kivumbi ne buli kati akyali mabega wa Mitayimbwa oba akyali mu nkomyo olunaku olw'ejjo bamuleeseekawo mu court martial naye era ne bamumma bbeiro. Tetunnayingira byabufuzi bya kandanda wabula tukuba kkoona wakati mu kuba nti twefumiitiriza ku byaliwo mu 2021 ekyo kituleetera okulabika nti ate tukuba ttooki mu kalulu ke tugendamu aka 2026 ebintu binaatambula bitya twongere okulabika nti ate tusaba Mukama Katonda ateekewo obutebenkevu mu nnyaffe Uganda nga naffe bwe twongere okulabika nti tutakabana okusitula eddoboozi ku ebyo bye tulaba nga tebitambula bulungi obuteetiiririra kuba ekisinga kye tusinga okufunamu ng'abatonde mu bulamu bw'ensi eno ge mazima n'okugayimirirako. Buli bw'olaba amazima gayimirireko, buli bw'olaba ekitatambula bulungi kyogereko kivumirire tokisirikira awo wetujja okuyita okulabika nti tuzimba Uganda oba oli awo etuuke kussa eri amawanga ago ge twegomba kuba ffe tuyinza obutafuna obuteeyagalira mu bibala ebyo naye ate tuzadde abaana n'abazzukulu weebali kitegeeza nti Omumerika okubeera waali bajjajjaabe balina gye baayita mu American War of Independence n'embeera ez'enjawulo abaddugavu okufuna ku mirembe abantu nga Malcolm X, Martin Luther King bantu bangi nnyo abaavaayo okulabika nti batakabana okulabika nti tulaba America nga bweri as of now n'ensi endala nga zi South Africa ensi nga Ghana wano mu Africa bw'osoma ku history tufunamu kyakuyiga na kwefumiitiriza. So ensi buli weebaako weetuuse wabaawo abo abaafuuka ensonga n'okulabika nti batakabana n'okulabika nti bateekawo embeera ensi okufuuka ekyo kyefuuse. So wakati mu ggwanga nga liri mu mbeera nga mwe liri Munnayuganda olina kwongera kulabika nti oteekawo embeera eraga nti waliwo ebitatambula bulungi n'obyogerako embeera neerabika nti etambula naye nga tubeewaza okulabika nti mutambula naffe ku mukutu ogwa Credible Media UG. Kyetusinga okulabika nti tubasaba kwe kusubscribinga okulayikinga wamu n'okusharinga content waffe twongere ate okulabika nti tutambula ffenna. Ganja Fadige manya Credible Media UG gwe mukutu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi